Bwetwogera kati ng'omukulu Abedi Bwanika ate akuttemu obwanguwa n'ajja mu maka ga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bw'ono nno azze mulopera mission omukulu mu Matyansi Mpuuga nsamba zabadde zaamuweebwa era nga muno mulimu ne mission ey'okutta His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ebigambo bino bya mukulu Abedi Bwanika byabadde abulira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Wabula tetumanyi lwaki omukulu ono avaayo essaawa zino era lwaki omukulu ono ajja n'ayogera ebigambo bino, oba ali ku diversion kubuzaabuza abantu. Gwe nange nze naawe tetunnamanya kituufu naye nga ekituufu tujja kukimanya. Omanyi bano balowooza nti tubeera mu byakuzannya era balowooza nnyo nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atambulira mu kuzannyiriza, naye twongera obbategeeza tulina president ali serious. So Mpuuga ne Abedi Bwanika konna ke mubala kakulu naye ate kakulu gye muli. Ffe tetukyalina budde bugamba nti kakati tuli ku Mpuuga, tuli ku Abedi Bwanika. Bwe mba nga mwagala okukola kasasiro wammwe mumukole mumumaleyo ne muve kuzannyira ku bantu abayagala enkyukakyuka. Mwe mwafuna mwesiimye mwamala buli kimu ekyammwe kitambulira ddala bulungi nga bwe mwakibala. Ne twongera obajjukiza nti bannayuganda gye bali abakyayagala enkyukakyuka ate era abaagala Uganda etambule. Kambikuwe ng'omukulu Abedi Bwanika Simayanga Bwanika nga yeefuulira Obuganda ne munne ow'ekyebitaano. Mbadde nsaba temumuwa budde tufokasinge ku bintu eby'amakulu ng'okulaba nti tukwatira ddala ku nkoona abantu ababbye eggwanga lino n'ababbye ssente zaffe URA ezeetusolooza mu bulumi. Abedi Bwanika inowalinge ng'ab'e Masaka bwe baabakola ku mukolo guli we baali balowooleza nti bagenda kunyiga switch ejjawo Bobi Wine. Temunnaweza maanyi aga Abedi Bwanika n'ow'ekyebitaano kyo. Muli mu parliament lwa mukisa gwa Kyagulanyi. Nze nzikiriza omuntu yenna okwogera ku Kyagulanyi si mmwe ba political failure. Abedi Bwanika tewandizze wadde ku bwero si wano singa teyali kaadi ya Nuupu. Kati wakiri yalayizinze mwali mwetunga ku Buganda, abaana ba Nuupu bakubye Buganda bagenda kujaabuluzaamu. Kati mutandise okulaga Mmengo etandise nayo okubaboola muswaza ekitiibwa kya Mmengo. Kuba toyinza kubba ssente z'Abannayuganda n'ogenda ne weekweka mu lubiri. Tusobola okulukuba okulwogoloza. Ekyo abaana ba Nuupu bakibalazeeko. Emmengo baabafuumudde. Era n'Obuganda bwagaana okujja ku mukolo e Masaka abantu gwe baazira. Olwaleero oli yalayizinze ojja weekozesa nga bw'okola emirimu gya Nuupu era nga waliwo abeekwesa Emmengo nga bwe mutakkiririza mu buli bwanguzi. Ogamba otya nti okkiririza mu buli bwanguzi nga wano obadde owagira omuntu eyatwala ebitaano bya Bannayuganda? Abedi Bwanika Gosiro. Ate mbasaba Bannayuganda focus on important issues. Tetuwa bano ba political failure na bafere budde. Tulina wano ababbye ssente zaffe URA ezeetusolooza mu bulumi nga tetukoze na magoba nga tuli muloosi naye n'onyigirizibwa owe gavumenti omusolo. Olwaleero ne bakugamba nti omuntu ssente zonna yazikukumbye n'azitwala gwe n'oginika ebinnyo. Buli adisidinga n'okuyimirira n'omuntu alya ssente z'omusolo is a fool. Era tuli baakulwanagana naye misana. Kati Abedi Bwanika ogezaako nnyo okudda eri Kyagulanyi kubanga wali yalayizinga ne ignorance n'engeri abantu gye baakwigginowalinga e Masaka. Omukolo mwagutegeka ne gubeerako bafamire zammwe ne mubeerako n'abantu abagule. Eyo gye mwafubutuka kati oyagala kudda mu Nuupu. Ye n'enkulaba mu Pieru yo. N'enkulaba bulabi mu Pieru yo Abedi Bwanika emisinde gye nnyinza okutwala. Buganda emaze okubasenza akati. Buganda yabeeyambudde misana mutandise okukukuta. Mbu waliwo abeekweka mu Buganda nga bwe bali engozi. Wakabiri yalazinga kati. Dulinga wali olwanirira kitiibwa kya Kabaka. Mwayingira mu Buganda abaana ba Nuupu bagikube bagyogolozza. Nakati muddeeyo. Cause even the king realized nti lwaki abantu bamujooga. Nti abaali ebitaano bya Bannayuganda n'akabinja kaabwe beekweka Mmengo. Bakubye mayiga. Bangamba yasimbule Mmengo ng'ajja ku mukolo e Masaka. N'akoma mu Lwera.
Kati mushekinga muti kyafulopinga e Masaka oyagala kudda mu bantu. Tugeza ne tukulaba awantu wonna. Mukwate ebitaano bya banna Uganda oba mutuwa muda ku muda. Gwotuyo tuyita mulwera. Nti banna buli yeetaaga capital center zizi n'omuntu aswala. Nemu abataswala ense kubanja bitaano buli omu yenna akimanyi era kyakugamba nti ffe twagala sente zaffe. Kwate bitaano bimpenze Kayanja Omunaku. Olabe ensi bwekuddako. Ne gwayina amasomero, gwayina buli kyabugagga, privileges zonna eza gavumenti, omusolo omusala munene, amafuta bakuwa naawe osigala oba musasule, Moroko oli ku ya gavumenti, gwe mugagga oludde mu kifo oli mu byabufuzi, n'ebitaano ebyandiyambyeze Kayanja Omunaku nabyo byezze. Kati baabafuumudde Mmengo katulabe we munadda. Wamba ayagala okugenda ebweru ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 84 oba noti 7 mukaga nya 17 45 27 abo ba Staff Favor Uganda Limited bantegezeza nti betaaga abawala n'abalenzi genda kukola mu gwanga lya Kuwait ngaba waiter na ba waitress ne bakirina salale bakirina milioni 4.5 ba waitress milioni 2 ne ba waiter ngoli mwana wa bwaloba wa bulenzi okuva ku myaka 20 paka emyaka 38 bakusuza bakulisa bakujjanjaba ne vacation ya buli mwaka ate kano kanjawulo mu Staff Favor teka mu sentezo ngomaze kukwata ku visa nge kuli mu ngalo enamba ezo kweziri ku mikutu jonna banoonyeeko besigwa balungi abantu batambula nga yefuulira Obuganda ne munne ow'ekyebitaano mbadde nsaba temumuwabudde tufokasinge ku bintu ebyamakulu ng'okulaba nti tukwatira ddala ku nkoona abantu ababbye eggwanga lino n'ababbye sente zaffe URA ezeetusolooza mu bulumi Abedi Bwanika mu inowalinge ng'ab'e Masaka bwe baabakola ku mukolo guli we baali balowooleza nti bagenda kunyiga switch ejjawo Bobi Wine temunnaweza maanyi aga Abedi Bwanika n'ow'ekyebitaano kyo muli mu parliament lwa mukisa gwa Kyagulanyi nze nzikiriza omuntu yenna okwogera ku Kyagulanyi si mmwe ba political failure Abedi Bwanika tewandize wadde ku bwero si wano singa teyali kaadi ya NUP kati wakiri yalayizinze mwali mwetunga ku Buganda abaana ba NUP bakubye Buganda bagenda kujabuluzaamu kati mutandise okulaga Mmengo etandise nayo okubabuula muswaze ekitiibwa kya Mmengo kuba toyinza kubba sente z'abanna Uganda n'ogenda ne weekweka mu lubiri tusobola okulukuba okulwogoloza ekyo abaana ba NUP bakibalazeeko Mmengo baabafuumudde era n'Obuganda bwagaana okujja ku mukolo e Masaka abantu gwe baazira olwaleero oli yalayizinze ojja weekozesa nga bw'okola emirimu gya NUP era nga waliwo abeekwesa Mmengo nga bwe mutakkiririza mu buli bwanguzi ogamba otya nti okkiririza mu buli bwanguzi nga wano obadde owagira omuntu yatwala ebitaano bya bannayuganda Abedi Bwanika Gosiro ate mbasaba bannayuganda focus on important issues tetuwa bano ba political failure na bafere budde tulina wana ababbye sente zaffe URA ezeetusolooza mu bulumi nga tetukoze na magoba nga tuli muloosi naye noonyigirizibwa owe gavumenti omusolo olwaleero ne bakugamba nti omuntu sente zonna yazikukumbye n'azitwala gwe n'oginika ebinnyo buli adisaidinga n'okuyimirira n'omuntu alya sente z'omusolo is a fool era tuli baakulwanagana naye misana kati Abedi Bwanika ogezaako nnyo okudda eri Kyagulanyi kubanga wali yalayizinga ne ignorance n'engeri abantu gye baakwiga walinga e Masaka omukolo mwagutegeka ne gubeerako ba families zammwe ne mubeerako n'abantu abagule ekyo gye mwafubutuka kati oyagala kudda mu NUP ye n'enkulaba mu Pierre yo n'enkulaba bulabi mu Pierre yo Abedi Bwanika emisinde gye nnyinza okutwala Buganda emaze okubasenza akati Buganda yabeeyambudde misana mutandise okukukuta mbu waliwo abeekweka mu Buganda nga bwe bali engozi wakabiri yalazinga kati dulinga wali olwanirira kitiibwa kya Kabaka mwayingira mu Buganda abaana ba NUP bagikubi bagyogolozza nakati muddeeyo cause even the king realized nti lwaki abantu bamujoga nti abaali ebitaano bya bannayuganda n'akabinja kaabwe beekweka Mmengo bakubye mayiga bangamba yasimbule Mmengo ng'ajja ku mukolo e Masaka
nakoma mulwera kati mushekinga muti kyafulopinga emasaka oyagala kudda mu bantu tugeza ne tukulaba awantu wonna mukwate ebitaano bya banna Uganda oba mutuwa muda ku muda gotuyo tuyita mulwera ndi banna buli yeetaaga capital center zizi n'omuntu waswala nemwe abataswala ense kubanja bitaano buli omu yenna kimanyi era kyakugamba ndife twagala sente zaffe kwate bitaano bimpenze Kayanja Omunaku olabe ensi bwekuddako ne gwayina amasomero gwayina buli kyabugagga privileges zonna eza gavumenti omusolo omusala munene amafuta bakuwa naawe usigalo bamusasule moroko oli ku ya gavumenti gwe mugagga oludde mu kifo oli mu byabufuzi n'ebitaano ebyandiyambyeze Kayanja Omunaku nabyo byezze kati baba fuumudde Mmengo katulabe we munadda wamba yagala okugenda ebweru ku noti 7 nya noti 6 26 84 oba noti 7 6 nya 17 45 27 abo ba staff favor Uganda Limited bantegeezeza nti betaaga abawala n'abalenzi genda kukola mu gwanga lya Kuwait ngaba waiter naba waitress ne bakirina salale bakirina milioni 4.5 ba waitress milioni 2 ne ba waiter ngoli mwana wa bwaloba wa bulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ne vacation ya buli mwaka ate kano kanjawulo mu staff favor teka mu sentezo ngomaze kukwata ku visa nge kuli mu ngalo enamba ezo kweziri ku mikutu jonna banoonyeeko besigwa balungi abantu ba tweyanziza nnyo mukwano gwaffe era muganda waffe Kelvin Kayanja webale kusomesa webale gatada ttafaali lyo kuli Abannayuganda abayana okulaba nga tufuna enkyukakyuka ey'omugondo era ng'etwala mu maaso